Yes, mulungi atambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media tukwaza okubeera nti utambula naffe. Tuli mu kaseera kannaku omuzungu kayita somba muntu era nga tuli wano mu maka ga Tamale Mirundi. Yono omu ku badriver abadde bamuvuga museera ebisinga agenda beera nga atubuulira embeera gisanze ate atubuulira olugendo olumujja mwavaawa okuva ku lwasembayo mulaba ensembayo mulaba lwe twali ku Baba TV yali mulwadde abatuuze bannayuganda mwenna abali mu kunyolwa kitalo nnyo eky'omugenzi Joseph Tamale Mirundi abadde mukwano gwange abadde neiba wange kuba amaka gange gali kumpi awo agage gali wano twerinaanye ate mbadde dereva we Mwami Joseph Tamale Mirundi olunaku lwe nasembayo muvuga yankubira esimu nanga jangu tugende nenvuga emmoloka nenzikirira mukoona wali ngenda okutuukawo nga yatambudde dda obwe ye ebbanga lye lyonna abadde musajja akwata obudde awakugamba nti jangu aba yamaze dda okwambala kati ngenda okutuuka mukoona ng'atambula naye nga mulaba mugonvu ne mubuuza kiki muzeeyi nanga mpuliramu olusujjasujja naye tugende ne mubuuza tulagawa nanga tugenda ku Baba TV nayingira emmoloka ne tuvuga ne mubuuza omusirikale aluwa nanga omusirikale gyali already atulinze ne tukwata oluguudo olwa Ntebe Express ne tugenda. Tamale Mirundi egisinga abadde atambula anyumya agira n'aseka n'agira n'anyiiga ne weebuuza ekimunyiziza wa gye kivudde nga tokitegeera naye nga tanyiigidde gwe wabula nga atambula ayomba bwagira ate n'aseka kugamba budde bwe nga ye akyuka obulumi obubadde mubeera ku mutima akijjayo nga Express nga bwabeera n'ekintu kyonna ekimutawaanya nga takibikka nga aba yakyogedde dda era nze kati nze mmanyi abantu Tamale Mirundi abadde bamulumya omutwe nze mbamanyi kuba abadde aboogera naye nga bwe tutambula bwe tutuuka ku Express n'asirika akaseera ngamba alabika yakooye ne tuvuga ne tutuuka ku Baba TV tusangawo Kwezi n'omusirikale abadde amukyaza ku show n'ababuuza program teriyo nti program gyeri n'ayingira munda mu studio oluvannyuma olw'eddakiika 3 ngenda okulaba afulumya ate nga bulijjo program emala essaawa emu ndowooza n'ekitundu jalinga ebiteera mala ssaawa 2 kati bw'afuluma n'ayingira emmotoka nga bamukwatiridde ne mbabuuza kiki ne banga muzeeyi anafuyeemukko ne bamubuuza muzeeyi tugende waadi Kwezi yamubuuza n'amubuuza kati kutwalewa nagamba muntwale ku Joyster abaddeyo n'akafo kayo gyatuula n'awummulira gyabadde akolera zino obundize ewakaliga ng'ewa mwami okwago ng'ewa meeya ne muvuga ne mutuusaayo ne musiibula ne mugamba muzeeyi nze ngenze ko ye kaligenda oluvannyuma lw'ennaku 3 mba ndi awo nga ndaba mukama wange bamukubye mawulire nti mulwadde mu Bukedde newspaper nembuuza Tamale ate yalwadde ddi okutuuka ku kino ne baŋŋamba bamukubye mawulire ne baŋŋamba yalwadde ne baŋŋamba mulwadde kati ate awo wenfunira nange kasafaari saaliwo ebbanga lyonna lyabadde omulwadde mbadde ndi awo kumakya nga mukyala wange aŋŋamba nti mukwano gwafudde konzaani nti Tamale sisoose kikkiriza paka bwe ntuusa awaka nga ndaba biwoobe na miranga. Tamale ebintu bye mujjukirako abadde musajja ng'asaaga abadde atya ekintu kyabadde asinga okutya mu kufa kwe abadde atya amasasi emirundi mingi mbadde muvuga nga bwe tubeera ku bitaalo okwo nga yeeraliikirirawo era ng'ayogera n'agamba wano ababalula we babalulira we bakubira wano amasasi. Olunaku lumu waliyo olukiiko lwa Naamu tuba tugenda ku Express abamilitary ne batuyimiriza wali ekajjansi kyava agira avaamu bw'ati ne bamulaba ne batugamba muyiteewo muzeeyi
nga emmoloka zonna tebazikkiriza kati bwe twetooloola Nakigalala awo mu kirawundi awo n'agamba wano we bakubalulira gundi n'obutikira olukiiko lwa Naamu agenda okugwako nga lwekujjukira nti Tamale bakoze eki bamuse mu kyo lwaki mbireese omuntu oyinza okweraliikirira okufa ekirala naye nga Katonda yakutondera kufa kintu kirala Mwami Tamale afudde olumbe bumbe n'atafa masasi ge yali akola ki yeraliikirira so buli muntu alina entuuko ze kitalo nnyo ddala tufiiriddwa omusajja abadde omukkakkamu musajja oyo abadde mukambwe nga bw'aboggola watolooza nti naye abadde takuuma busungu naye nga amala eddakiika kinene nnyo 3 nadda ku kirala ate n'atandika okunyumiriza bw'oba waluddeyo oba n'akuyita n'olwayo ajja ayomba n'ayombera eddakiika nga 3 n'amala n'addawo ne mutuula nze abadde mukama wange naye abadde mukwano gwange kitalo nnyo eggwanga lifiiriddwa omuntu omulwanirizi w'emirembe kuba Tamale mirundi abamu bayinza omutwala nti abadde wa movement aba Nuupu nabo bayinza okugamba abadde wa Nuupu kubanga ebintu byabadde agira aba DP bayinza okugamba abadde wa DP aba FDC bayinza okugamba abadde wa FDC tabadde na kibiina nze era saagala kulowooza nti Tamale abadde wa movement odde wasisinkana Tamale mirundi era omusinkana otya Tamale mirundi ekisookera ddala abadde neighbor wange mba nzimba ennyumba mba bakamuwa omulimu mu State House ogwa munnamawulire wa president baalina entalo zaabwe eyo mu State House kati abasajja bamupangira olukwe ndowooza lwali lwakumugobesa bamugamba tujja kuno n'enkya ku ssaawa 3 ogenda ng'agerina okuteekateeka president w'anaayogere yali press conference ng'egenda kuba ku resort Tamale atuula ewaka alinda abasajja tebaamunona kati agenda okuwulya emmoloka za president zikola ki ziyitawo n'adduka wenkolera bwadduka n'anoonya emmotoka emmoloka z'aba special tezaaliwo ze nali kaduuka kange waliwo omugenzi gwe baali bayita Kibondi yali mukwano gwe Kibondi nga musajja mutamivu bwatyo Kibondi namugaa tugende wali oyo muvubuka ajja kutwala najja ku kakiyosike kange kwe nali kaali k'amasimu nangamba jangu ontwaleko entebe nemugaa muzeeyi moloka yange onaagirinnye emmoloka girabe bweddugala nangamba ati wali mutawana kasita ontwala nemussa mu mmotoka nenzigalawo nensimbula emmotoka nalina kimoloka kikamule nga kidduka kati tuba tudduka nangamba goba konvoyi paka bonaagisanga nga gwe totidde nti oba n'abasirikale saatya kuba yaŋŋamba vuga konvoyi eyisewo naye gigobe paka bwe tugikwata nenvuga emmotoka yalimu amafuta nenvuga emmotoka kati konvoyi ya president tugisanga Kitubulu ne tutandika ogigoberera bano emmoloka eno esemba emabega ne bamponinga bwe bamponinga Tamale n'ayisaamu ati omutwe ne bamulaba awo ne bakola ki ne bajjamu omuliro ne tuvuga bwe batuuka ku State House Museveni yasooka mu State House ffe ne tugenda ne tukka wansi ku resort ne tutuukayo n'ateekateeka mukama we wagenda okukola ki naye nga baali bamulese era ye abadde akyogera nti kaali kakodyo abadde abayita ba mafiya nti baali bakola ki baali bamulwanyisa era bwe yadda ku leediyo buli lwe yabeeranga ku leediyo nga gandina mukwano gwange awe wazana omwana oyo ye yantaasa nga bamafiya bakoze eki bamaze okumaliriza banwanisa nze gwe yalinga ayogerako gwamuyamba ku lunaku olwo nze muyamba ku olwo olunaku n'agenda n'ategekera president gundi ye press conference ne tujja nga tutambula bwe tutyo mbandi ewange nzimba ennyumba yange owa pulani najja naŋŋamba pulani erwa nemuganzi pulani yange eri mutwe nambuza pulani y'ennyumba erwa yali si wa kesisi oli yali mu fere ndowooza ng'ayagala kukola ki kungatta
emuga kankuweyo emitwalo 2 ondeke enguzi mu Uganda mweri omusajja n'agaana bw'agaana n'ayambuka n'atugamba tetuzimba era ne tusitopinga nyumba yange kalina tamale mirundi abajja atambula ku bigere nga abadde atambula mu bantu awo ennaku zeeze nga ayita mu bwatyo kati ansanga nyimiridde wabweru bagati webale kuzimba konze nzimba naye wa pulani tannemeseza ennyumba aŋambye ndekerawo okuzimba siina pulani tamale kyava ŋamba ennyumba ya kitaawe mwe yakulira yalina pulani nansaba essimu nakubira wa pulani ku kipapula kye baali bampadde namugamba ennyumba ya kitaawo n'ennyoko gye wazimba gye wasukuliramu yalina pulani njagala ndage pulani yaayo musajja namubuuza ssebo gwani naga nze tamale mirundi lwaki ogaana enkulaakulana mu kitundu kyaffe siddamu okusanga ku nnyumba y'omwana ono ng'okola ki ng'omulemesa ogizimba n'atugamba muddemu muzimbe owa pulani enkeera yayitawo buyise naneesonyiwa kati n'abantu abalala babadde n'ebizibuzibu ku kyalo naye nga ababadde bamanyi nti nze mumanyi mukwano gwange ng'ajja n'akugamba nina ekizibu bwekiti ne bwekiti ne bwekiti n'ogenda n'omulaba n'amuyamba gwe nga gw'omutwalira nti ono muyambe amuyamba tamala emirundi olunaku lumu waliwo wa traffic awezana yatutawanyanga ng'atutawanya owa traffic yoli olumu yaweta n'emmotoka z'abagole convoy n'azidivatinga ziddeyo zetolole Namasuba waliwo jamu naye ng'abagole bali leeti bavudde Nyanama abeetolooza badde Namasuba ne tumwegayirira ntumugamba ssebo abantu abo baleke musajja n'atugira naye eyajjisa omusajja oyo ku station yali tamale mirundi yakubira bakama be n'abagamba ono mumuyambe abantu bagenda kumuttira ewazana mumugjeewo era omusajja oyo twamuwona kuba erinnya sijja dyogera akyalimu mu service naye nga tali wano era bamukasuka wala so ebintu ebisinga ffe abantu abanyigirizibwa abantu abawansi abadde atulwanirira nga tuddukira wuwe bw'olaba ekikunyigiriza oba musirikale oba muki amuntu bano abantu abatagambika ku nga ffe tudduka wa mirundi mukeera ku makya omusanga mu lujjalwe ku lubalaza nga mutuula ng'omubuulira ng'akikolerako so tusuubiddwa mukwano gwaffe tamale mirundi abadde mukwano gw'abantu mu bbanga ly'obadde omaze ne muzeeyi mirundi kuba nze nange mbadde naye era naye n'emikolo awo yajja tatera kutambula naye yajja wano ku Megatron abadde abeerawo nnyo ne mwami Kwezi era nga tunyuma kino nakiri ne mu ddwaliro nagendayokko ne mumulaba era embeera teyali nnungi bulungi nejjo twamwogeddeko awo muzeeyi oba ali atya kati naye ng'embeera ekaluba tubadde tubeera n'afanda ono naye nga otwagenda mu ddwaliro tugenda tusanga mukyalo wa muliko wa egundi maama Junior eyamuliko tulwayingira bwe tuti n'amubuuza nti abo bamanyi onaga oyo Kwezi ate ono omumanya oyo mutabani wange embeera naye wali waki ku Joy Star twalina akantu ke twali tumuleetedde tukawa maama Junior ezo muzimpe wano eza Kwezi n'aziteeka mu musawo naye nga omulaba ali wiiki so teyasobodde kubeera nti adde engulu naye ebintu ki byotasobola kwerabira ku tamale mirundi oba kintu ki kyeyali akoledde n'ogaa nti owaayi kino akikoze n'ekintu ki kyeyali akoze nekikusesa nnyo kozi abasinga badde bamanyiddeko ku jokes ezo okuyomba okwo olumu kwayomba ate n'amala n'abita nze nange yantabukirako olumu naye zaali ddakiika 2 sewanyana jangu kakati tamala ebintu byeyankolera ekimu ku byo tinateekawo ennyumba yange nga baali banemesa ekyokubiri nze obadde tomala ganyeenya obadde olina omunene mbadde nina omunene kuba buli muntu wano mu ggwanga alina okuba n'omunene we ng'omunene we abadde tamala emirundi omukukunavu ekirala
ku bintu ebibadde binsesa kibadde bisinga okunyumira ku Tamale mirundi nga w'omulaba Tamale mirundi ng'omwesunga bwesunzi tubadde tutambula mu motoka naye nga bw'atuula ku mutto guno ogw'emabega guno abadde tatuula mu maaso nga bw'atandika okuyomba oyinza okulowooza gwayombesa akola ki waali awo nagira ajja okuganga omulaba amaanyi g'ateekamu era mu bimunze byansuubira ebisse muganda wange oba mukwano gwange abadde yeteekako nnyo stress nga musajja muyombi koga alina abantu ababadde bamutawaanya besijja kumenya mannya gaabwe ababadde bamutawaanya nga tabaagalira ddala bawulira no era abantu abo kambaleke naye nga si be bamusse naye nga babadde bamutawaanya nnyo obwongo bwe nga bamutawaanya nga tabeerawo ne bwaba teyamuwuliddeko kintu kyonna ne bwaba teyakoze eki nga takola ki tubadde tutuula mu kabaala abadde ajjako mu bbaala fembi tubadde banywi nange ndi munywi tubadde tutuula mu bbaala ne tunywa naye nga bw'atuula oba mutudde ku kawunta omuntu n'ajja n'amwekengera bw'ati gwe nga takusiibula awetabuwesi afuluma nga agenza okufuka tadda ogenda okumunoonyanoonya nga tokola ki nga tomulaba ebintu bingi byenyinza kujjukira ku mirundi olunaku lumu nkajjukidde mukyala we agenda yeesimbawo owa dipi agenda yeesimbawo tamala emirundi ajja atuyitamu atugamba omukazi oyo temumuwa akalulu ng'ate akuba bebi we akuba mukyala we temumuwa akalulu bwe mumuwa akalulu mbabazi ajja kuba ayingidde mu maka gange abadde tayagala mbabazi agamba mbabazi ajja kuba ayingidde mu maka gange bwemuwa omukyala ono akalulu nemubuuza omukyala anoonya kalulu ye tamala mukuba kati omukyala bagenda bamukuba akalulu bwe bamukuba akalulu ate tamale anyiiga kwagamba yannema kwolwo okutegeera yatuyitamu n'atugamba temumuwa akalulu bwe mumuwa akalulu mbabazi ajja kuba ayingidde mu nju yange mbabazi ye yamuyitanga muyeekera akati bagenda bakuba omukyala akalulu bamukuba akalulu tamala yajjawo wenkolera nemusembere noga muzeeyi ate kyewabadde oyagala tekyatuukiridde omuntu gwe nasemberera nze mukwano gwe ndowooza abadde asinga kuzana yasindika luyibwa ati alumpujje nenjira nti nimugamba ate kiki nanga mwakubye mukazi wange akalulu nemwegatta ne kabuzi nemugamba kabuzi yali amudikampeininga kabuzi wa gundi meya akati obakuba omukyala akalulu ngamba abadde mwayekedde mukazi wange neŋŋamba tamale nze nange mbadde mpagira mukazi wo nange bandiiriddeyo ate kirungi gwe watugambye tetumukombya ate gwe watugamba tetumukombya akalulu nze mbadde mugira muwagira fe kyokoba kye tugenda nakyo kyoyagala kyetugira kati nga ntambula nga muvira nga omusajja ono leero alimu ekimutawaanya wayitawo eddakiika 2 ajja akomawo ku siteegi wembeera n'apaakinga n'abuuza mukwano gwange aluwa ne bampita ne baŋŋamba tamale uli akuyita kyenva nzira ebbali we nti namudda wala alimu n'omusirikale wa militale ne mudde wala ne mugamba tamale wakedde wano kwagala kunkuba mpi kati ate onjagaza ki jangu gwe oli mukwano gwange ng'akwata mu kooti ng'ajjamu emitwalo gyali ng'ajjamuyo ssente ng'ambalyako emitwalo egi ng'azimpa ng'angamba sonyiwa ono kabuzi yayadi kampeyinize mukazi wange naye ng'agenda bw'agenda nga wayitawo essaawa emu ng'akomawo ebiseera ebyo twali mu kalulu nga militale buli wamu weeri amagye aga SFC weegali ye yennyini anoonya atambula naki na wa militale kati najjeera bwajja naŋŋamba olina womanyi we batunda ennyondo obulungi konze ennyondo ye abadde ajagala nja kukuwulira lwaki namuganira wemmanyi
nga ngamba yammeka konze mpa sente ngenda kola kuletera balance nga akwata emitwalo 5 nga azimpa nga ngenda ngula enyondo ya plastic ene mabega nga njimuletera bwe nagimuletera nga agikwata bwate nga eno njamubalula omutwe nga agikwata nga agyesonseka wano nga mga balance uno nga ngamba ezo zitwala ate gona yakolera bwerere enyondo nagigula enusu 8 n'olyako nendyako emitwalo 4 mpozi yakuwa 5 kakati nga muwe enyondo ngasimbula nagamba tamala ono takuba omuntu enyondo ku mutwe naye ng'agenda abadde muntu kwegamba nga akuulako waya dakika 2 ng'ali wano dakika 10 ng'ali wano naye kitalo nnyo ffe naddala ffe ababadde bawangaala naye tufiiriddwe omusajja oyo nsaasira omusirikale oyo abadde atambula naye oba tubadde tubeera naye nga ffe tumanye ebizibu byaffe nange mbadde mbeera naye nammwe ababadde bawangaala naye kitalo nnyo nze kati buli lwentuula mu mmotoka yange bwentunula mutto bwenti emabega ina byendowooza abadde akuba omutto ogwo n'agukuba n'otuuka e Kampala wano ng'owulira nga gwe gwakuba naye ng'ali ku mutto gwakuba bw'ati ng'obusungu abadde n'obusungu bwe tweyanziza yetamale naye Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako amuwumuze mirembe famire ye abagumye n'eggwanga awamu nalyo ligume kizibu nnyo okuzaawo omuntu ali bw'ati omuntu ayogera ateerya ntama nze Tamala afudde ennaku zino agamba ngenda kujoyininga nuupu Museveni yangoba yansuula ku jirikiti ngenda kujoyininga nuupu naye ng'ate bw'agamba ngenda kujoyininga nuupu enkeera ate n'omulaba nga kati ndi wa muhoozi nayambadde akakofiira ka Museveni n'agamba Kyagulanyi yampise ngenda wa Kyagulanyi bw'agira n'agamba kakati ndi wa muhoozi ndi musajja wa muhoozi so abadde nze kaŋŋambe abadde talina kibiina ye abadde munnauganda ayagala ensi ye ayagala enkulaakulana ayagala obwerufu kuba babadde akuba babadde bali banguzi mwebale nnyo mwebali eddala ku Megatron kwe tuli era ng'embeera bwetyo bwekyali tukyakutuusaako bingi wano mu maka ga Joseph Tamale mirundi era buli kimu bwe kigenda okubeera nti kitambula oba kyapeni nga tugenda kubeera nga tubikuwa Joseph wekumire ku mukutu nga webize tugenda okubeera nga tubikuwa tovaawo